Popin Media. Kibanja kyenkana kiti ekibanja ndowooza kiringa 15 baku bibiri si kibanja ekirungi wooli ate mwami wolideeronda ate nze nekyokusinga nadde njagala okwerega baba nayiga nadde kukubira simu oba okitegeera nenkubuuza olinda ensonga ife gye tuliko kuba ffe omubwongo bwaffe abaana batya bana abawala betwogerako ono nga agambe nga taliiko agamba nti ffe twefuze eki ekifo twefuze bwefuzi kifo talina wakola ki mwayingira wenjagala wetwagala tutangaazeemu ku nsonga gyennyonnyoddemu okubanga ye talina wakola ki wayingiriramu nti tuli abaana bana bwe tubadde ebbanga ndowooza tata maama yafa mu 2018 mweyafiira afa tumala omuziika tubaddewo akaseera keetoolodde nti enkozesa y'awantu awo emmwanyi zirimu ebikoyo tebiwera 10 bwe tubibala tebiwera ki 10 kati mu prosesi y'okubikozesa n'abadde abigula yabadde tagula sente nnyingi era enkozesa yawo nga bwe wali temuliimu kiri awo nti babadde bakikozesa bize nti kiri bize kibadde tekibeera bize naye mu nsonga y'obumwanyi bwayogerako abamu tetukwatangana kyemmwanyi maama bwe yafa buyinza n'ateekera over ey'ettaka eryo nga yali controllinga naffe kyatukaluubiriza ekimenya amateeka okulibeera nga tufe abakola ki abali controllingako tuzze mu tteeka anti njagala kati kiddako anti ono wagambira nti tetumuganya kuyingira naffe tubadde tulwanyisa omwana ow'obulenzi omulenzi tetulina naffe tubaddeko ono gyatamanyi nga teri kyatamanyi kubanga ono abeera ku luguudo buyinza ekimuli kya buyinza kubeewange ekyalo kimu oŋŋambe nti najja nenkugamba nakanwagi buyinza abadde ng'atunda ekimuli akibalesaimbawone nga nze mbeera nkisawo nze nabeerako ekampala okumala emyaka nedda buyinza naffe tetukwatagana naye kuba yali agala tundawo wonna buyinza okuvaawo ogenda ebugonya bato twaza bato okuvaawo okugenda ebugonya bwe yagenda ebugonya sisita waffe n'atekinga over 2 years n'atunda ekimuli kyemmwanyi ogyeko kyennyanja eddobo olikoze eki oliresewo omulala asobola okukola ki okukozesaawo n'agenda emmwanyi eyazibaga 2 years Mani nze wenjogera namazeyo ebyokwogera amaze okulaba nti wali wamukanira si wamu funafuna otukanira si wamu kitegeeza tusaze magezi ki okulaba nga buli muntu afuna owuwe oba obwenkanyabwe twali nze nsobola okukwata eyagula nemugobawo mutegala gavumenti kwata natuva nebisaso ena baluwe mukkiriza kubeera nga atwala ebintu by'omubuyinza nenkwata buyinza eyatunda naye muteka mukukomera nitutereeza ebintu njagala ebyo ebintu bitereezebwe ennaku z'omwezi meka 12 mbawadde okutuuka 18 nga lipoota etuuse wano oli agamba temumuwa access kibanje yangambako ayagala kutema lumone nemugamba teyatema lumone beyagamba yali anoma namugamba mulimu omwana wa senga yali yagwa eddalu nemugamba naye omwana wa senga oyo mulalu mukyafu kyafu woba oli ku pressure nnyo
genda oyingire afulumenga muli bwoba toli ku pressure katukole process na romansa afulume oyingire obeere wakangenda okuddamu contactinga naye nga bangamba yazeeyo wa ewa bawe ate mugoba mutyo na romansa ati ayagala kubeera buleka na romansa akoleki afulume kuba ye muchafu yaliko mental problem mumuyita mutya na muganda wa mwana wa senga yali mwalimu onayingire katayina wagamba tayina access tajjanga kuna salagala na yafuna kudipana mwanyize twafu nange nakuma musini yayo nafefe nange bajjanjale bebamusomesa kwa sita atawe esente nga sita wenajja kubera ne bola bano basaba benka nzene je twamusitya kwa de mwanga nganti nomuweereza sente tegeza temwanyi mwana wabaganya wange mugenda mufuna mubisima nenze njagala twesumugenda gemanga kitango yali yamuziza mubanga mukenya noko tumulemesa okutunda ekibanja mateeka gasa akitegeera nga bwaba temwagadde kusala mwenna kubanga temwagala kwawaoke oba okitegeera itizoke nayiga tomanyi kyempulira kuli ku mutima nze sirayinaako buzibu baanayiga nani kuvumyako fuuti singa wezikola ki nga weziri ono afunake kubanga mulina okukola okutabo okutaano buli omu asayingira akatabo ke kubanga mulina osaningamu emikono 5 mwaka akatabo infacti mukole 6 n'oli kyeyafuna ekiki nakyo mulina okuddamu kibale kubanga abaana be wafira abantu bayinza okudda wano nga babanja ekibanja bategedde then mumale mugatte mwewamu munajjika akakewa oli yatunda omulala nati oli agakutanyina nina namugamba munaye genda osanako kyoyagala n'atunda kipime bulungi kyenyini kyemuba muwandiikamu lyafunye bwe muna nakyo kipima bulungi nga wekiri era musayiningamu obwo obutabu bwammwe kati amaka wano kyenyagadde bimadde nkusaba okutangaza okututangaza bwewa nga mu byobuntu obadde obuuza awaka ensonga kyenyagadde okuntangaza amakanga bwe gali kuba gali kubo emmabega y'ettaka yeyo foomu yawo kuba twerabidde bwerabiza okuba ki foomu y'ewaka kati amaka kubaabo ge maka amakadde olaba ono byayogera ndowooza foundation yawali waggulu wetuzikibwa olabawo wano wetuli lwe lujja olugazi olne weguba mukolo nakamwajo ono gwolaba ng'alina omukolo gwaleeta ewatitaawe aguleeta wa waffe tutunuulidde maka kubaga begagasanze gaba gagasanaaliwa nono byonna byayogera nze ndabira ddala ekyamaka kyo galina osigalawo kyenjagadde okutangaza amakanga bwe gali otugenda gapimirako paka fulonti oba tulina kulekako mita okuva ku kkubo okubuusa ennyumba era n'okubuusa ennyumba gwe wamugambye nti najja kunkolako mbunoza nsobola nze oyo musobola nga ndi ng'okubira mmega ne mama makiri Collins nali nakava waneeno Mr. Collins ekiro ngenda okugula amata g'omwana nga mpita nga ngamba kati mbuuza mama makiri wabaddewo ensonga wano ekyamaka kino asamusalako wabeera no mandisland kitegeeza wammwe era abawala bebakulira amaka then wala wala mugende nga muliza njagala kiwandiiko kiwandiiko nga kiraga bumwagabanyi naffe ffenna nange bajjanjale bebamusomesa kwa sita atawe esente nga sita wenajja kubera ne bola bano basaba benka nzene je twamusitya kwa de mwanga nganti nomuweereza sente tegeza kibanja kyenkana kiti ekibanja ndowooza kiringa 15 baku 2 si kibanja kirungi wooli ate mwami wenonda mwana wabaganya wange mugenda mufuna mubisima nenze njagala twesumugenda mwanga kitango